Mukama yebaziwe kibalamusizaako abalabi baffe kumenya yaka yakoze kuseeyo yake Yesu lyekkubo ge mazima atera bwe bulamu tubebaza okutulaba banemwe bali mukola omulimu omulungi ogw'ettendo ogutagambika kama batuwera omukisa buli omu gy'osinzira okulaba obuwagizi bwe mutuwa emirimu gyonna egya Katonda ate n'okutwagala nga ffe abantu abaweereza ku munyenye yaka yakoze kuseeyo yake n'olwaleero tulina omunyenyezi okuzuukusibwa era nga bwe bayeggwe kyebalize Mukama nti akujjukidde sirinze ka mu studio za munyenye ndiko mwanyinanze gwe nkyazizza nga yagenda kubatubuza katubire ku mannya ge ayina oluvannyuma tweyongereyo sebo nsanyusa okulaba kale nyawo nange neesiima okusinkana esebo nze Evangelist Enoch abatulaba abali eyo mwenna abatuwuliriza njagala okwebaza Katonda olw'omukisa guno okujja okwogerako nammwe seetwala kuba nti ndi waggulu nnyo naye ekisa kya Katonda oba oli awo bangi abandibadde batudde wano ku ssaawa eno naye Katonda aganyizza mbeerewo njagala okwebaza mukwano gwaffe abamu abamwannyinaffe munye you a blessing to some of us abantu abasinga really bw'oyogera ku munyenye mba nkitegeera so nze nsuubira nti mu myaka egyeyongera egigenda okujja ekyo kigenda kuba kyeyongera okuzingulwa as a vision nange ng'omuntu nina ekirooto negomba okulaba Enoch nga mutwalo mu myaka 5 okuva kati nga banfaanana yakulaga ki kye balina okunfaananya mu myaka 5 okuva kati nze wange namukuwadde ate nga ndi strategic nnyo nja kukituukiriza Katonda nga walinda amiina owange gwoba osoosa ku lisiti yo waggulu namukuwadde aliwa mutabani wange okay twala oba otwala waggomanyi kamanga amiina nze ekirabo kyo kiba kyannamanya ekiviiddeko nkwe n'omwana wange kyetugenda okusoosootera naawe bw'onaaba oyagala omwana waafuuke Enoch aweze ennamba gy'agambye ogayi mitwalo mutwalo gumu ogayi mutwalo gumu mu myaka 5 okuva kati yes by 2029 nteekwa okuba nga mbalina abantu mutwalo nga banfaanana naye lisiti eyo wandiise omwana wo nkubiddeko olaba mpaddeyo owange kati gwowa ate omulinzaaki omwami ono alina ekirabo ekituufu kiri nti nange we nasooka okulaba era nga bwe tusooka okusisinkana tomanyirawo muntu ate nga siri nnyo muntu nange wakwanguwa kupapira bantu naye nasooka nenkuwulira enfunda they were like 3 days nga buli Sunday wenkuŋŋaana nkuwulira nenzikomawola naye nga sikulaba yes kati nga nebuuza lwaki buli musumba wasoma scripture mpulira eddoboozi eriri okwogera immediately kati nga neŋŋamba maybe abasumba baba bajja abuulira oyo omuntu scriptures zagenda okwogerako kati olukikoonako naaba nga ali stand by yes kati neŋŋamba nsafaayo kati nga njagala ndaba asoma naye olunaku lwakya ningiza siraba paka Mukama we yakondaga oba weekwese simanyi lwaki oba olwokuba walinga mabega ntale sitera nnyo kwagala kugira kubanga abantu balina obuzibu sometimes there are people who want to come out nga tebannava mu ffumbiro Katonda nga kyali kubateekateeka ne bagala bajjule ebitayidde so nze buli wempulira nga erinnya lyange lyogerwako nnyo ate nkuuma kwekuumira mabega si kulwa nga mpita ku biro byange mangu awo ate nenejjusa kye nandibadde nninda kituuke mu maaso eyo so kati omuntu ali eyo kyalina okukimanya Pawulo ye yayiga ekyama ekyo yamanya nti buli gye neeyongera okukula ate nina kutoowala wansi gye neeyongera okukula nina kutoowala wansi so biseera ebisinga si kuba nti mba njagala obbula n'ebyo bye mba ngezaako ttangirira neme kubaamu kagira nti ate kati mpulira onchalenjinze kubanga amabega kawo mbadde nsaba nnyo Mukama okusiba kwe tubadde nako okw'omwezi esala yange badde nga mbadde sinanze bingi byensaba naye nga ndi mumubuuza Mukama oyagala nkole ki kati nakyogera wiiki esooka nesiraba kabonero nga njagala mpulira nga ayinako kyaŋŋamba nkole naye mu buweereza nga nange ndaba ninako oba wesitambudde bulungi nga mpulira nga yava mu kifo kyange nga sikyewulira wali we natuulanga naye nga tunyumya ne tuseka
kati nga mpulira neetaaga nzireyo naye nga mbuuza Mukama nyinza kukola ntya okuddamu okufuna mu biro ebyasooka nga bwe wali nanfuna obubaka ngamba weetowaze nemanya nti kati ndabika mbadde nava dda ku luguudo nga nava ku maini nengenda mu shortcut singayo gyendi kati bw'oleese ekya Pawulo nekinzijukiza nti Katonda ayagala nnyo ti niwaba yakusitula osigale ng'ate ggwe oli muki sigenda n'okutandikirawo buli omu kati Yesu nze ayagala okumanya gwani era lwaki abaana bo oyagala tubakuwe bafuuke enoka ogenda sooka otutandikireko eno mu bulamu bwo katono ogabaneko naffe lwaki walokoka ki ekyakuviirako abazadde bo gy'ozaalibwa ate otutuuse kati bwe twagala okubaleetera okuba nga batuwa abaana baabwe tubakubiseemu okufuuka ba Enoka omutwalo mulamba. Mikwano gyaffe mwenna abali eyo nze nzaalibwa mu disitulikiti ey'Eruweero. Luweero gye nazaalibwa mwaka gwa 1999. Nazaalibwa mwaka gwa 1999 mu mwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 15. So nakaweza emyaka 25 mwezi gwokuna awo ate nga nkyasuubirayo emyaka emirala naye ng'obulamu obwange kyenyinza okwogerako nti Abaganda bebateroga nti akaliba akendo kalabira ku mukondo. Nzaaliwo omukyala ayitibwa Nakamya Teddy n'omwami Serunjogi Richard. Muzeeyi wange wali wano mu kibuga nansana awo ate maama ye gyali mu kyalo eyo. So waliwo ebyatuukawo bbanga ddene nnyo emabega ebyabaawula nga tukyali bato by then. Naye kyensinga okujjukira nti maama yateranga okutukwata n'atutambuza mu kusaba. Era wabangayo eno Passover festival. Yatutwalanga e Namboole nga tukyali bato ddala. Kuva 20 awo nga tugendanga kati nze ntandika okutegeera within 23 around there. 23 tandise okulaba ebintu nga ebitambula naye nga nsinnamanya kati so akuga nti bwakera bukezi nendo ku kabulokosi nazaalibwa abantu nga badde bamanyiko Katonda naye ng'omuntu otandika okwezula namala kuweza myaka 8. Nti ebyo byonna byabangawo nentegeera nti buno obulokozi tebuli inherent nti bujja ku bazadde nina okwetegeera Katonda nga nze omuntu kati ekyo nkizula nina emyaka 8 naye awo nali nsoma ng'era bwe gambye nti akaliba akendo okalabira ku mukonda ng'era bamburandingako erinnya pasita nga tuwalino kyamaanyi kye naakoze nga nkyali myaka 8 pasita musajja omubulizi wange kibi kati nembeera mu mbeera efaanana bwetyo nzijukira muzeeyi wange yangamba ekigambo kimu yangamba ensi esobola okukuba ensi esobola okutabukako naye ne bw'oliba osuze mu mwala ne bw'oliba osuze mu kasasiro teweerabiranga nti Yesu ye Mukama. Kyekyo kye yaŋŋamba. Kati gwe kyondaba leero kyendi naye akyewuunya takiinaamu yadde omukono ye yakola kimu kunteekateeka. Gwe teweerabira Yesu kyokka ky'oba okola oba osuze mwala oba oli mu kigoma kumanya bumanya nti nalokoka nina Yesu ekyo kikumale. Era wano wendi ayagadde ensulewo. Exactly. Era nze tewali kituukawo mu bulamu bwange nga it's a mess. Katonda story yange mba manyi bulungi nti yagiwandiika ne bwe ngenda okuyita. Omanyi Katonda afaanana bw'ati. Abantu abasinga abalekera choice beesalirewo. Nti eno bw'ebanga yentandikwa eno nga yenkomerero. Amanyi engeri gy'otandika ne gy'ogenda okukomekkerezaamu. Naye wakati awo n'akuleka weesalirewo engeri gy'onaatambulawo. Oba onaayita mu kayuukiyuuki oba mu maggwa y'amanyi w'ogenda okumalira. Kale ate neebaayo n'abalala abaasalawo bamukwasa amagenda gaabwe. Nga buli kigere kyatambula Katonda yakirimu. Kati ebintu bibiri byanjawulo era Katonda okusalawo kw'omuntu takuyinaako na buzibu. Kyonna ky'osazeewo okukola takuyinaako buzibu just waliwo consequences z'oba tolina kuwona ezijja ovaamu nga zo yazirambika bwe zirina okubeera. Then n'abo abasazeewo bamukwase amagenda gaabwe. Kati bwe ntyo nno n'entambula mpola ntandikira Kasomero baby class St. Teresa bweryawo Kasana katawuni kamaanyi awo mu Luweero ng'ogyeko w'obulenzi naye ne Kasana is a busy town. Wenzaliwaawo mu street sezo mwenkulidde ebe baana baliwo ebiro ebyo so twatambulanga nnyo awo nakolanga ebintu
mba mpeza emyaka gyabanga 11 awo maama nannyumizaako sitoola nanga nti baganda bo bonna abalenzi abaasooka bafiira ku myaka 14 14 baganda bo bonna abalenzi abaasooka baali babiri bafiira ku myaka 14 kati nze yali omulenzi ow'okusatu gwe yali azzeeko naye nali myaka 14 waabinyumiriza eyasooka baali bamuyita Edrin yafa kansa w'amannyo Edrin yalwala akantu katono nnyo n'awulira ng'erinnyo limuluma ne bamutwala Kiwoko ekiwoko eri district y'e Nakaseke ne bigaana ne bamutwala e Mengo ne bigaana ne bamutwala e Mulago gye yakutukira n'afa at 14 years. Edwin n'agenda omulembe ogwaddako waliwo omulenzi gwe yazaala bamuyita Nsubuga twali twawula just bataata naye ng'abafa bali mu nda ya maama taata gwe twali twawula kwaffe tuli balugavu ate bali bo ba Nsubuga of course baba ba Mamba kati Nsubuga we bamuzaala naye bwaweza emyaka 14 ye yafa ttalo naye gwe oli muganda ettalo limanyi babitega ne bikukwata oba ne bizimba oba ne bisiiwa kiba kintu kijja wano nga kizimba ne kizimbya okugulu n'obanga alwadde kayovu adiendi bwe kimala okwabika omuntu n'abanga alwadde mu kikansa kikookolo bwe kityo kati omulenzi oyo yali alunda obumyu maama atunyumiza kasitole kano nti naye waliwo omukyala baali bamuyita Katana yalina abaana be nga nabo balunda obumyu kati nga omanyi bambi eby'abaana balinamu ku ngalo empanvu Nsubuga agenda asooba akwata mu bimu bya banne abba y'akamyu ekyewakaalo nga omanye effujjo ly'abaana ekintu ekyali kyangu kumutwala ku poliisi ezaaliwo ebiseera ebyo bamukubeekubemukko kibooko nga omanye ye gye bagunjula abaana ekinaffe twabbanga emiyembe weebale n'ebikajjo kweganga si nsonga nnyo y'amaanyi kaakati omukazi ate yakwatibwa busungu n'agattako empalana ezaali eza jjajjaffe omukama yamutwala of course jjajjaffe yamutwala I think mutwali mu biseera bya covid awo yagendera naye bw'agattako empalana ez'ettaka ezaaliwo ebiseera ebyo kubanga famire yaffe yali yayitamu just ka inch bweti kale ate bantu by'ettaka byali bizibu nnyo ebiseera ebyo kati omukazi ng'aloga bw'aloga unfortunately eyali agenderedde jjajja eddagala omwana ye yalibuuka omwana waabuuka eddagala bagezaako byonna n'afuna ettalo bagezaako byonna ne bamutwala era naye sayiko y'emu bamututta ekiwoko biganye Mengo biganye bamututta e Mulago era gyakutukira ku myaka 14 ebyabalogo babitwala amalwaliro maama tamanyi akizuula luvannyuma ng'omwana agenda kufa omwana yayogera ng'agenda okufa alina statement gye yakola n'agamba kataano nzitidde ki olw'obumyu so Nsubuga bw'atyo n'afa 14 ng'oli gye yafiirako kati ne kibanga kikoligo kikutte lubuto lwa maama so nange bwe nzaalibwa mu 99 nyingira emyaka 14 around 2013 maama atandika okweraliikirira ng'akatabani kaye kagenda kufa nga Nsubuga kagenda kufa nga Edwin and indeed nali nfudde era kyali kituufu nali ngenda kufa mwogwo mwaka ate gwani yali akulozi nze simanyi oba lyali ddogo naye mba ntambula byange tugenda n'omulenzi Nakaseete eyo kyalo kiri eyo Nakaseke district waliwo emiti gino kubaako ffene gwe bayita jjebo bamumanyi bunaanaanuuka oyo ebyo ebigondagonda ebyo ono omulenzi alayika yabimanyi yagudwa kati wakoya mukyala mu ettawuni oba oteranga n'obalambulako kati twali tugenze kuwanula jjebu tukweke twalina empisa ey'okweka kifene ne wayitawo ennaku ne tujja tumanyi n'okweryamu enkwe munne n'agenda n'abbako munne ng'ate oli adde tamanyi so ye life mwe twakulira akati tuba tuwanula ffene ngenda nva ku mutimbwa eno ensingo gy'olaba nekkamu munda bweti myaka 14 nekkamu munda bweti omulenzi nanzirusanga biwala ttaka nantwala ku nearby hospital naye waliwo omukyala awo yali kafulu mu kugiyunga ng'amanyi okukwata abantu aban'obuse n'abakolako omutwe yakwata bukwasiku ng'asikayo mangu bwati n'enkuba enduulu n'empulira nga nfa
nemala weeks 2 olineko wazzaayo omutwe eno ne gubuliramu ensingo n'etamenyeka n'etamenyeka miraculously era ne gukyusa position we guti nga ogulangulaliza wano nga sola guzze eno sola kola nga guli awo teguvaawo. Kakati nze waliwo ebintu byensinziirako ne ngamba nti ote yali jajja wange yali Katonda. Ekyo Soweedi yali takiinaako magezi. Munnange Katonda miraculously ng'ataasa obulamu bwange. Namala weeks nga 2 nga ndi kunansinga eyo biwumbi. Kati wenzira engulu Mukama n'ayamba n'ennyingira emyaka 15. N'oyitawo wali ekikoligo ne kikutuka. Mba ndi awo nkonye 16. Olwayo ndi myaka 25. Kati mulinzirawo n'endowooza oba eno ye papasi lwaki Katonda yali yandekawo mbeeko kyenkola nange mbeeko eddoboozi lya Kristo lyentuusaako eryensi. Enaka wano ku myaka nga otuuse okumenyebwa ensingo oluvannyuma lw'oku naye mwali mubba mu boy naye mwali muli mubba oyo teyali mubbe yali wammwe yali waffe mulenzi yali antutte yali waabo. Emabega eno olwo wali otandiseko okusaba Katonda? Nali nsaba era kyenjagala okukakasa kyekino kati tolaba nti baatwalanga mu Passover festival maama this time nali neetwalanga nzekka beginning 2012 nga neeteekamu ssente kuva Luweero nenzija nemmalamu omwaka nga mayi waliwo kuba baagabanga cards ezi z'ennamboole nga mmanyi n'okugabira abantu ku kyalo cards kwandike pweyali kwessi zammwe nzitwala wa mutume sirwadde agenda kubasabira tumalako mwaka. So omusajja oyo mu respectinga nnyo by the way mu basumba abali e Uganda wano ffe tukulidde ku Lwasa Mayinja muwa respect era nsobola okumwogerako era yonna naye ekyo kyokka kimupeesa respect. Tukulidde ku Lwasa Mayinja muzeeyi naye yatuyombesanga rediyo nga eweddemu amanda tulina owulira enjiri ssaawa 4 ng'afuba nnyo okulanga tugiwuliriza nga naye waali. So kati yeyo embeera gye twalingamu naye nze nali ntegeddeko Katonda era obutafaanaganako nga baana bali nze nazuula ekyama ne mmanya nti bwe kibanga bano abaana baagenda nze wemba seekutte Yesu nange ngenda kubagoberera. Wategeerera kasita yaŋŋamba bw'atyo obwongo bwazuukukanye era ogwo omwaka gwa 2011 awo ani myaka 11 awo ngenda ne mbatizibwa. Awo nyini tutuusa ku kinyisi paka ku myaka 25 gy'ogambye gy'olina kati olina okuba nga okusoma kuwedde olina okuba kati ndowooza olina n'omulimu. Nze bwe nkulabidde ekirabo kye kyekikusegulisizza nange okwagala okukyazaako abantu bakumanye nti tulina ebirabo bingi naddala okuva ddala eri Katonda byagaba mu Bayibuli naye tulina n'ebitone ebyensi nga byawukana ne Bayibuli nti abantu wano bawanye ekitiibwa basambi b'omupiira kubanga ndowooza kyekyasinze ne baddako abayimbi kuba abayimbi be basinga abasambi kuba biri abo kusimanyi naye ndowooza bayimbi ani asinga bayimbi oba basambi b'omupiira era kisinziira basambi b'omupiira bano nze ndaba nga basinza negeni oluusi esinziira ku mbeera omuntu gy'aba ataddewo tera okuwulira ba eikoni baani naye yagundi ono alina ssente kugamba ndowooza kirimu ne standard omuntu gy'aba aseetinzeewo. Waliwo abayimbi waliwo abazanyi ba film ndowooza bye biringa ng'ebinene ebyo ebirabo okuga ng'omuntu olaga talenti yo n'ebirala bingi naye mu byonna ebyo ebisinga okubeera popular waliwo ekintu kye nali sirowoozangako kyekirabo ky'olimu ng'ebirala byonna tujja tubirabalaba mu bantu naye kikyo nga nange sikirabangako mu butuufu nayagala nange nfune omukisa ogwogerako naawe ku lwekyo kye nakulabamu nga kyanjawulo niŋŋamba omuntu ayinza atya ddala ng'oli awo nga ggwe Bayibuli nze nkuyita Bayibuli munange ngezaako bugeza amazima oli yatuwa amaanyi naye nga kibaye tekinnalabwako bwe kiba gyekiri ndowooza kikyali era ng'omuntu akyali wakyama naye nze kati gwe gwe nsoose actually nange sisobola kulimba nti nina gwe nakikoppako toyina sirina kati gwe asoose bwakya buki ne ntandika kintu nga sikitegere
olayika ogenda kati gwagenda okuwandiikibwako eyasookera ddala kikkiriza era nze nakikuwadde sirina nagwe nsobola kiwa mulala okuleka mu bano bogenda okukola kiriminga bangi babimpise kyenjagala okugana naye nga bwe naggambye eri gye tutandikira nti wabaawo effumbiro ate kati these days bw'omanya nti oli wansi wa umbrella ya muntu nze nva ku Harvest Teaching Ministries owa Musumba Gerard Mukuye time will come Katonda alinawo kyantandisizza that's possible but as of right now nze nina nnyo engeri gye ndabamu ebintu ti Katonda bw'aba ayimusizza omuntu your role naawe kwongera kumuyimusa kuba kuye kojja oyimukira ekyo bw'otakikola ogenda kutema omuti kw'oyimiridde kati olaba akatebe kano kentuddeko oli bwakakwata n'akeetikka bw'ati bw'akayimusa automatically naye aba alina oyimukirako kireza buli w'ositula omuntu akuli waggulu ate naawe oyimukirako naye buli w'okkakkanya omuntu oba otema muti kw'oyimiridde kati tusanze nnyo obuzibu era gwe weesiimye nti you've taken an initiative okumpita n'abantu bw'alaba ekintu nga takitegeera avuma kivume bwe buzibu bwe tulina ate n'akivuma these days kuba takitegedde ate n'abali mu kyali ne bayibuli yakyogerako eri mu Yuda essula emu olunya olw'ekkumi nti abo bye batamanyi bonna bavuma bivume yagati this one is strange kino alinga alese ebintu bye tutategeera weeyanjudde era ekyennyini kyakoze abooluganda abandaba kyekimuleesezza nze gwe mulaba siina bayibo okuleka eyasimu eno yange nagyerabiddeyo simanyi lwaki nakikoze naye ndooza Mukama yakikoze bayibo kubanga gye nadde ngenda osisinkana omwami ono abooluganda atusabye abaana nze owange mumuwadde amiina era gwe noonya wogenda kudirwa ogenda mwetaaganga waali njagala afuuke kyewafuuka abeeremu abo b'oyagala okukola ki okufaanana omwami ono agenda tusomera scriptures ng'azijja mu mutwe nno tuyina eddakiika tukikolera eddakiika zino zisigaddeyo mmeka 12 nze nginaku eddakiika ago 2 ng'oyogera mu scriptures sigenda kukulondera kati kyengenda okukola ngenda kuwaako just sample kubanga kino ntandikwa ekyo naye bw'oba ogenze ku YouTube channel obusobola oyinza manya Harvest Teaching Ministries nali ndi ku recitinga the book of Hebrews ekitabo ky'Abaebbulaniya essula 13 zonna n'ensoma okuva kwesooka kwakwesembayo kati wa mu ngeri gwe gy'okiwuliramu gy'olaba nti yekuleetera okuba ngenda kubaako kyensoma naye era njagala okujjukiza nti nange nina emikutu gimulayiza wala nina YouTube channel Evangelist Enoch tulina ne WhatsApp groups nyingi mbeerako okwera still nga nsomesa TikTok kwendi mbeera ne ku Inaman FM Inaman Radio mbeerako buli lwa mukaaga kuva ssaawa 11 paka ssaawa emu programu eyitibwa eddoboozi ly'ebitabo tubeeramu n'ab'enzikiriza ez'enjawulo nga tukubaganya ebirowoozo kuba abamu bakifuna bulala perception eyo bagiyita kuwakanya naye tuba tugabana birowoozo nti kati gwe olina kyokkiririzaamu nange nina katubiteeke ku mmeeza tubiweeyinge tulabe ekituufu kiri luddawa oyo ali eyo atuwuliriza ajja kujjamu amakulu g'ategedde for example ntuukidde wano waliwo oluganda atugambye mukwano gwaffe ali wano mu technical team nti waliwo omuntu akuba okubatiza kitegeera ebintu ng'ebyo byetubeeramu nemanya nti okay omuntu ono alowooza bwati kanzije mpulire ensonga ze ate nno si yekka bangi abalowooza bwe batyo bangi si yekka kakati Enoka agenda tubanga atubuulira scriptures okuva mu mutwe gwe mwennyini buli muntu alina scriptures naye nga tubaako nga olina wookoma nga tokisussa naye kati nze gwe nagenda olaba bwe natandise nagambye nga ŋŋamba Musumba aye kakuweereza nagenda nkyangenda preachinga kino naye nagenda nga okulaba kati siringa bwe kiri kati kitulageko kati wano Musumba taliiwo tulage emusebo kikola oti okay tugenda kusoma Yesuula mu ddakiika 2 ge bampadde buli omu osobola okufuna akatabo ne bayiro owandike scriptures zino woomala ogende mu bayibuli zeenoonyeze oba teziriiwo oba ne byayogedde aziwaayiriza eri nasomayo Abaebbulaniya tuli ku kyaki sigenda muddamu wano
okulaga nti nsukkawo nnyo. Ngenda kusoma ekitabo kya Revelation era bangi bakyagala nnyo because it's the last book. Kati ngenda kusoma mu ddakiika 2 ze bampadde we tunaakoma nsobola okimala naye we tunaakoma we tukoma eddakiika z'ompadde kiina essula 22 naye ngenda kukoma mu ddakiika ze bampadde beginning from verse 1 of chapter 1. Mbalinde mu basooke bagize Bible tebagenda zibikkula kati bwesoma busomi banootinga bajja kubiddayo babinoonye. Okubikulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu b'ebigwaniro okubaawo amangu n'abulira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana. Olwokubiri eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba. Olwokusatu alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo eby'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo kubanga ekiseera kiri kumpi. Olwokuna Yokaana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asiya, ekisa kibeerenga nammwe n'emirembe ebiva eri oyo abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo era ebiva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye. Olwokutaano era ebiva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa omubereberye w'abafu afuga bakabaka b'omu nsi atwagala era yatusumula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe. Olw'omukaaga n'atufuula obwakabaka bakabona eri Katonda Kitaawe ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. Amiina. Olw'omusanvu laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba n'abo abaamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe weewaawo. Amiina. Olw'omunaana nze ndi Alufa ne Omega bw'ayogera Mukama Katonda abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo omuyinza w'ebintu byonna. Olw'omwenda nze Yokaana muganda wammwe era ssekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Olw'ekkumi nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe ne mpulira ennyuma wange eddoboozi ddene ng'ery'akagombe nga koogera nti ky'olaba wandiika mu kitabo okiweereze eri ekkanisa omusanvu, eri Efeso n'eri Sumuna n'eri Perugamo n'eri Suwatira n'eri Saadi n'eri Filadelufiya n'eri Lawodikiya. Nenkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza omusanvu eza zaabu. Olw'ekkumi ne wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde okutuuka ku bigere era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu. Olw'ekkumi n'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira n'amaaso ge ng'ennimi z'omuliro. Olw'ekkumi n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule ng'ekirongoosebwa mu muliro n'eddoboozi lye nga liri ng'eddoboozi ery'amazzi amangi. 16 era ng'akutte mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye 7 ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri n'obwenyi bwe nga buli ng'enjuba bw'eyaka mu maanyi gaayo. 17 bwe namulaba n'engwa ku bigere bye ng'afudde n'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti totya nze ow'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuluzo eby'okufa n'ebyemagombe. 19 kale wandiika by'olabye n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo. 20 ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Emmunyeenye be bamalayika b'ekkanisa omusanvu n'ettabaaza z'ekkanisa omusanvu. Eyo y'essuula esooka eyina ennyiriri 2. Amiina. Tugenze ku ssuula ey'okubiri eyakubikkulirwa okuva ku lunya olusooka paka ku lwa 29. Eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu nti manye ebikolwa byo n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo era nga toyinza kugumiikiriza babi era wabakema abeeyita abatume so nga si bo era wabalaba nga balimba. 3 era olina okugumiikiriza era waguma olw'erinnya lyange so tewakoowa. Olwokuna naye nnina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Olwokutaano kale jjukira gye wagwa weenenye okolenga ebikolwa eby'olubereberye bw'otalikola bw'otyo njija gy'oli era ndijjawo ettabaazayo mu kifo kyayo bw'otalyenenya. Olw'omukaaga naye kino ky'olina kubanga okyawa ebikolwa by'Abanikolayiti nange byenkyawa. Olw'omusanvu alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku lwa Katonda. Olw'omunaana era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Sumuna wandiika nti bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero eyali afudde n'aba omulamu nti manye okubonaabona kwo n'obwavu bwo naye oli mugagga n'okuvoola kw'abo beeyita Abayudaaya so nga si bo naye kuŋŋaaniro lya Sitaani. Olw'ekkumi totya by'ogenda okubonaabona
laba omulyolyomi oyo agenda okusuula abamu mu mmwe mukomera mukemebwe era mulibonaabonera ennaku 10 beeranga mwesigwa okutuusa okufa nange ndi kuwengula ey'obulamu alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa awangula talirumwa n'akatono okufa kwa 2 olw'e12 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omuperugamo wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri nti manyi gy'otula awali entebe ey'obwakabaka eya Setaani ng'okwata erinnya lyange so teweegaana kukkiriza kwange era ne munakuza Antipa omujulirwa wange omusajja wange omwesigwa eyattirwa ewammwe Setaani w'atuula naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi kubanga oleka omukazi oli kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda era naawe bw'otyo olina eyo abakwata okuyigiriza kw'Abanikolayiti kale weenenye naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu era ndirwana nabo n'ekitala eky'omukamwa kange 17 alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa awangula ndimuwa ku mmaanu eyakwekebwa era ndimuwa ejjinja ejjeru era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya erijja omuntu yenna ly'atamanyi wabula aweebwa 18 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omusuwaatira wandiika nti bw'ati bw'ayogera omwana wa Katonda alina amaaso agali ng'ennimi z'omuliro n'ebigere bye ebifaanana ng'ekikomo ekizigule timanye ebikolwa byo n'okwagala n'okukkiriza n'okuweereza n'okugumiikirizako n'ebikolwa byo eby'oluvannyuma nga bingi okusinga eby'olubereberye 22 naye nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezeberi eyeeyita nnabbi n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi 23 era namuwa ebbanga okwenenya n'ataagala kwenenya mu bwenzi bwe 24 laba musuula ku kiriri n'abo abenda naye mu kubonaabona okungi bwe bateenenya mu bikolwa bye 25 era n'abaana be ndibatta n'olumbe ekkanisa zonna ne zitegeera nga nze enzuuyo akebera emmeeme n'emitima era ndi wa buli muntu mu mmwe ng'ebikolwa byammwe bwe biri naye mmwe mbagamba abasigalawo ab'omusuwaatira bonna abatalina kuyigiriza kuno abatamanyi bya buziba bya Setaani nga bwe boogera sibateekako mmwe mugugu mulala wabula kye mulina mukikwatenga okutuusa lwe ndijja 26 era awangula n'akwatanga ebikolwa byange okutuusa ku nkomerero oyo ndimuwa amaanyi ku mawanga 27 era alibalunda n'omuggo ogw'ekyuma ng'ebibyo ebiwumbe ebyatikayatika era nange nga bwe naweebwa kitange 28 era ndimuwe munyenye ey'enkya 29 alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa tweyongereyo bannange tweyongereyo abooluganda nze mpulira njagala kugaba ku sente naye kati sente ngenda zikuwa ntya kubanga ndaba nga ze nnina ntono zonna ezijja ozikkiriza neyanziza omukisa ogumpeereddwa kubanga kino saagala kikola nzekka njagala banaye omwami otumuweyo ku sente kyokka nga ekintu kyakola mu butuufu nze kubanga ekyammegga era n'enzirayo wakalinga mukama ogaba ebirabo naye nange kino kinsusseeko okyatwongera sirina mutawaana tuwe tunyumye tugenze ku ssuula ey'okusatu eyakubikkulirwa okuva ku lusooka paka ku lunyiriri olw'22 ssuula eyo erina ennyiriri 22 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Saadi wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina emyoyo omusanvu egya Katonda n'emmunyeenya omusanvu timanye ebikolwa byo ng'olina erinnya ery'okuba omulamu era oli mufu tunula onyweze ebisigaddeyo ebyali bigenda okufa kubanga saalaba ku bikolwa bye kyatuukirira maaso ga Katonda wange kale jjukira bwe waweebwa ne bwe wawulira okwate weenenye kale bw'otalitunula njijja gy'oli ng'omubbi so tolimanya ssaawa gye ndigiramu gy'oli naye olina amannya amatono mu Saadi agataayonoona ngoye zaabwe era balitambula nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde 5 bw'ati awangula alyambazibwa engoye enjeru so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo eky'obulamu era ndyatula erinnya lye mu maaso ga kitange ne mu maaso g'abamalayika be 6 alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa olw'omusanvu era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Filadelufiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera omutukuvu era ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi aggulawo so tewali muntu aliggalawo aggalawo so tewali muntu aggulawo nti mmanye ebikolwa byo 8 laba nateeka mu maaso g'oluggi olugguddwawo omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange so teweegaana linnya lyange 9 laba ngaba mu kuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya so nga si bo naye balimba laba ndibaleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere byo 10 era ndibamanyisa nga nakwagala
kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna okukema abo abatuula ku nsi. 11 njija mangu nyweza ky'olina omuntu yenna alema okutwala enguleyo. 12 awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange so talifuluma nate bweru. Nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemi ekijja ekikka okuva mu ggulu wa Katonda wange n'erinnya lyange erijja. 13 alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Olw'e14 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lawodikiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo amiina omujulire omwesigwa era ow'amazima olubereberye lw'okutonda kwa Katonda. Nti manye ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma. Waakiri obenga onnyogoga oba obuguma. Bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma ndikusesema mu kamwa kange. Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye neetaaga. So tomanyi ng'oli munaku ggwe era omwavu era omuzibe w'amaaso era asaasirwa era ali obwereere. 18 nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoka ogaggawale n'engoye enjeru olyoka oyambale era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoka olabe. Olw'e19 nze bonna benjagala mbanenya era mbabuulirira kale nyiikira weenenye. 20 laba nnyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. 21 awangula ndimuwa okutuula wamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka era nga nange bwe nawangula ne ntula wamu n'ekitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. 22 alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Nze bino ebigambo we nabifuna nga mbiwulira nga mpulira Bayibuli eyogera tuzirina ku ssimu nanti gy'oteekako n'ekunyumiza ebintu ebyo byonna oba nga tolina gasoma n'obiwulira. Kati nagenda okuddamu biwulira nga mbiwulira mu muntu gwe ndabako nga si ssimu n'entyamu kati nga tonaatwongerayo tuwummulemu. Kyakutwalira bbanga ki oba mba nkujja kumulamu osooka omaliriza? Tekirina mutawaana anti omuntu ng'ekintu kiri mu mutima gwe ne bwe tuba tunyumya emboozi endala ne bonzija mu tulo bino si kulamuwaka nti ndi kupapa nziruke biyinza okunvaamu mu mutwa. Katonda yabituuzaamu mu mutima tebisobola vaamu. Kyatandika kitya kyakutwalira bbanga ki? Actually sobola kulimba kubanga Katonda bw'aba ayita omuntu ye yamanya ensigo gy'amuteekamu. Kati nze ng'omuntu nayagala nnyo ekigambo kya Katonda, nayagala nnyo Bayibuli, nayagala nnyo okutegeera, nayagala nnyo okumanya. Bayibuli etugamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo. Obulamu obutaggwaawo tebuli mayumba, Yesu tugaagala. Obulamu obutaggwaawo tebuli mamotoka, gatunyumira tetugayinaako buzibu. Obulamu obutaggwaawo wano tuli ku ssettendekero, tebuli mu bayivu. Naye ng'okuyiga kulungi. Nali ntya n'okujjawo nga manyi balanzikiriza batya nga si wensomera kati we tuli. Kati kyembadde gamba so nti bino tebiri mu bulamu. Obulamu buli mu kutegeera Katonda waffe n'oyo gwe yatuma Yesu. Kati bwe nakyekwata bwe nti Katonda asobola okumanya omuntu ali zealous for him n'omuntu amunoonya oluusi ng'alina bigendererwa bye birala. Kati ze singa kye nali njagala era wandinsanze mu b'ensi. Naye nze goolo yange eri emu natandise nayo nga nkugamba. Kati bino byenzija wano n'empulya nga nti omwana ono tumuwe ku ssente ebisanga ondawe. Ebyo mbisanga ondawe nze mba sibitaddeemu. Katonda ye n'abikolera kuba ye atugamba musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe ebirala biri bongerwako. Kati ekitutta ffe eno abantu baagala ennyongeza ate nga ye Katonda ayagala simba obwakabaka bwe butuulemu. Kati ye goolo yange gye nagambye nze eno kanjagala buke nga ndabayo abalenzi envuumuulo. Abantu omuntu asobola okukwata shiba n'ayimba simanya faama nze ennimiro nze biki n'ogaana ebya Katonda. Oŋŋamba otya okwate ssematimba oyimbe ebintu byabisima birangirangi kati n'ogaana bino mazima biri ng'osobikwata n'owulira ebintu ebitagassa naye ng'olaba abantu balafubana nnyo. Omuntu asobola okunyumiza omupiira muganda wange. Ffe twabeeranga mu bibanda ebiseera nga nkyali muto twabanga n'omusajja bamuyita Kidde nga ye omulimu gwazze kusunga ng'amanyi n'ettiimu ezitali zize ebizikwatako ng'ajja n'abalangira n'ogaana naye kati ono obudde bwatutte
singa abadde balina ebintu ebirala byakola. So kati nze Enoka wenkimanya era sola kuwa formula nti yiino naye wenkugambye nti singa mbeera ne contact n'omuntu kitandika okubeera inherent, kitandika okumwambala n'amanya Enoka enkola ye y'ebintu ne lifestyle ye kigenda okumuyingira mpola mpola ebanga virus etuuka n'emuyingiramu. Kati kyegambye era bangi bakyegomba naye ekizibu omuntu aba ayagala nze mbuulira mulundi gumu nkikola ntya kati ey'obwa Katonda si bwe biba nti n'Eriya okulekera Erisa omunagiro gwe yatambulako naye n'amulaba era n'ateekanga amazzi mu ngalo ze. Ekiseera kyatuuka n'alaba ng'omulenzi ono agwanidde navuga kati kikyoyagala nkikuwadde. Katonda atuuka ekiseera n'akisumula busumuluzi n'akiwa omuntu naye ng'ozze ng'omusoma ye pattern. Bw'obanga tosoma Bible kubanga nina kinatera okukubuuza mu maaso awo naye kansooke na kino oba tosoma Bible ongaakagiwa budde bungi okwata bino ebintu olina kubanga oli very concentrated in minds nga tolina kikusumbuwa oba okola ki oba tosoma Bible oba okola ki? Kaakati nze ndi teacher ndi musomesa natuula siniya ey'omukaaga mu mwaka gwa 2019 siniya ey'okuna agitula mu 2017 progressive kanentwa kusoma baali bayita Everest College liri awo Kasana nannyini lyo yali chairman LC5 Wero District Mr. Ronald Ndawula for some good time sinaliko ku ssomero lye nayita bulungi senior 4 nafuna first grade ne bantwala nempeebwako half bursary nensoma paka kumalako senior 6 nali mu Kisulo kate senior 6 nenkikuba bubi nnyo nefuna points 15 kwa 2 nali nkola MEG mathematics economics ne geography nenstrokinga ICT yagaana facilities tetwalina bulungi point yagaana ovaayo naye ya general paper njina general knowledge mathematics nafuna B yagaana lwaka paper kaali kamu emu nagifunamu credit 3 wala nafuna distinction 1 kati ate ebya A-level olina kubalansinga tebiringa bya senior fonti ogatta ne bagabizaamu n'okikubira awo birina kubanga biri balance kati awo kawe naviiramu then ne economics nafuna B someone economist era by the way obutakulimba ekirooto kyange mu byensi nali njagala mbere governor wa Bank of Uganda kakinene mama ngawo galooto go ganene bulala ebintu ebyo nabinene anti kati Katonda atuteerawo omwaganya n'alaba engeri gy'olabamu. Ibrahimu yamugamba golokoka eri mu ssula ye 13 lubereberye okuva ku 13 va ku 16 tunula obukiiko obwadde tunule buvanjuba amaaso go eganaakomeyo yensi gye nkuwadde where are you capable of seeing awo wenkuwadde era eyo land gy'olaba eyo Middle East abasinga gye boocupayinga bakadaama baffe gye babeerawo wonna Ibrahimu baamulagawo era bano abalala beewaŋŋamizaawo kugezaako kutwala bano bawulira abalwanira ettaka eryo si waabwe wabazzukulu ba Abraham so bano abalala beewaŋŋamizaawo tebaliyo mu nsobi tuliyo mu Katonda yayagala already they are sons and daughters of Abraham so kati engeri gye nnalingandamu ebintu byange neegombanga nnyo omusajja ogwe bayita Mutebire tumusiime Mutebire natunuulyanga profile ye nendaba omusajja nga magezi merere ge gamuvaamu ne bangamba nti yajja wano kasozi k'abayivu kati ate nga background ye waffe teyina busobozi obwo nemba nga sikisobola era netugezaako ebintu bingi buwindo ne bujja Muni University wana bikibe ne tugezaagezaako wonna naye ng'ekirooto kyange kyabanga nnyo okutuukako wano so I can't regret nti Katonda yankola bubi ko ye Katonda alina channels tosobola mu malayo omanyi otyo oba eno ye yali destination yange so kyenyinza okugamba kati nga nti nayagala mbere governor owa Bank of Uganda natunuuliranga ssente nga ndabako signature yeningayi omusajja ateeka omukono ku currency y'ensi yonna ng'anyuma olabako era bwe yafayo omu ku basajja b'ensuubira nti Uganda yafiirwa nnyo kitutte ebbanga tetulina governor kitutte ebbanga ddene nga waliwo ebyenfuna ebidobonkanye mu mbeera eno kuba policies nnyingi ze yali amanyi yali atambuddeko mawanga mangi nga tabisomedde wano Makerere ng'asomye economies za Africa n'amawanga agali developed kati nali economist era economics mutegeera bulungi ne kati wemala okuyita obulungi bwenti
ne bahayalinga ku ssomero eryo lyennyini kuwasomera as a ghost teacher. Wow. So weebiwandiika agenze Makerere just because nayita bulungi kati n'ensomesa bano ba successors abaali bali mu senior 5 ng'ate nze ndi mu 6 ne bajja ne bagyeyongeramu n'ensomesa 5 ne 6 abaali batuula kati ng'obwongo bwange ali tebusobola na O level nga ndaba awo siriiwo nnyo era ntera okusanga abantu nga banyumya mathematics ma finite ne ng'akale buliro bwa primary nga nze mmanyi birala kati Katonda nannyamba nempisa nno n'abaana ssebo ne batuula UNEB ne mbayisa nenfunamu abalina B abalina C mu subject y'emu yennyini gye natuula kati nenjaka nnyo naliko head prefect ku high school erimu abaana abo abayitirivu nali mu senior 6 by then kati bwe nvaako mbaddeko mu bintu bya leadership faculties ebyo simpi nabisome busome naturally nalimu ekintu kya leadership kati nembeerako mu bukulembeze bwentyo ku Innovators Uganda tugenze wane neyunga ku Bible Evangelism Ministry nembeeramu nga mpeeza mu Scripture Union nazijjumbiranga mu masomero kati bwenzize eno mu kibuga nensangamuko challenge eyo nti nali ntandika butandisi bipya currently ndi ku Harvest Bible University kino nalabanga oba oli awo Katonda guddewo channel endala neŋŋamba kangendere ddala mastering ebintu bino kwe kujja n'ennyongerako theology sigamba abali eyo njagala mufune bulungi kuba omukutu guno nzikiriza nti gulabibwa bulungi era bangi bagufollowenga omuntu ali eyo ng'oli musumba saagala gamba nti ebitabo bye bikufuula okuba nti wayitibwa naye weetaagako omusingi ogugenda okubaakinga Katonda bw'ayita abantu nga tebaasoma ayagala babeeko bye bayiga kuba ne Moses we yamuyita yamutwala ku lusozi okumala ennaku wazindaba ng'ali eyo ali mu kumusomesa era bwe yadda n'abimulaga n'abalala nga ba Pawulo yagenda mu ddungu emyaka 14 ali eyo akyayiga n'akomawo n'ayongerwako katono Katonda n'amufulumya eri ensi so kati abasumba bw'oba ofunye omukisa please genda ne woba olina certificate ate ezo policies wane Uganda tezinnaba kujja naye singa tufuna omukulembeze alinga Kagame ojja kuwulira ojja kulanga amakanisa gagobebwa akubuuza kiki ekiraga nti bino obinamuko kuba abantu basusse oferaafera abantu kati kano kalina engeri gye kabazibiramuko emabega kwabaako n'obuyivu buli naye nga of course saagala mulooze nti ebitabo bye biraga nti abantu baayitibwa kuba teri university esomesa bye ndikolawo kino ate kyo si kisomere mwoyo mutukuvu agaba kigabe ng'ababatuwa mu holiday abaana ne tubasomesa Bible era neesiimye ennyo era nze ekyo kwendi kati currently nemba nga nfunyeemu obuzibu obwo nga mbadde sinnaba kusomesa nayiyayiyaako kaawo engeri ya coaching na biki okutuusa lwe namanya nti kanfuneyo obuntu obutonotono bwenjira nga ntandikirako mpolampola nemba nga nsuubula n'entunda nga woomanya embeera z'okuyiriba mu tawuni fe abavubuka n'okwatawo bw'okutte n'oddayo ate n'okola ebya Mukama so kati omuntu ali eyo ekyalina okitegeera nti mu bulamu buno awantu w'olaba Katonda wagenda okupulesinga amaaso go we gakoma okulaba bino bisoboka iye bino bisobokera ddala bassebo ne bannyawo era ndi muntu ndi emmere nga nammwe bwe mulya nkwataako ndiira ddala so balabanga ne Yesu ne bagaba ono omusajja muzimu of recently twali tuli mu kkanisa emba tuyitako okuweereza eri awo bwayise mba mmaze okubuulirako olwo saagenda nga nsoma scriptures nga wendi nali nassamoni gye mbuulirako kati musumba n'ayimuka n'agamba omwana ono ye Pawulo ow'ekyasa ekyabiri mu kimu ensooka neneesikamu ne ngaye omusajja Pawulo bw'ayogerako amumanyi Pawulo embalasaasa gwe yaluma n'agikunkumula n'asuula eri nga terina kyemukoze abasajja nga baakola bintu naye oba oli awo nange nzikiriza Katonda nga waali omulamu nti abantu bazze babawandiikako ebintu ebyenjawulo I decided to be me abaweereza abasinga baagala nnyo koppa kyekibasse nasalawo mbeere nze nga siina gwe nkopye the only way I can make a difference so nga nkozeeko ebyobutembeeyo ebyo nembeerako mbyekyaky I'm also a gospel artist ate gospel artist atali mukozi wa ssente kyobola n'ennyimba zange ndwawo okuyimba mpulira mirembe mu kyo nti mpeereza Mukama
wenjagadde nenfulumyakoko nenyimbiramu ku bantu. So sigamba nti nindira kulafuuba nani nokuba concert si biki nze manyi Katonda gwempeereza mulamu. Sigamba nti abikola bakyamu. I'm just saying nti eriyo difference ku minister ne waka. Muntu omuweereza nga asavinga Katonda ekintu kyosobola okiraba and time can define it. Akati nina ekibuuzo oba kyemba nsembyayo nga nkusiibula. Onsiibula ng'okyali mu dakiika zange ziri 2 twali tukyalina essuula ey'okuna njagadde mbaweeko 5 tumalirize. Kale tumalirize nze nkikuwe. Kati tugenze ku ssuula ey'okuna bassebo ne bannyabo okuva ku lunya olusooka paka ku lw'11. Oluvannyuma lw'ebyo nendaba era laba olujja oluguddwawo mu ggulu. N'eddoboozi lye nasooka okuwulira ng'eryakagombe nga lyogera nange. Ng'ayogera nti linnya okutuuka wano nange naakulaga ebigwanira okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo. Olwokubiri, amangu ago nali mu mwoyo era laba entebe ey'obwakabaka yali ng'eteekeddwawo mu ggulu era nga waliwo yali atudde ku ntebe. Olwokusatu, naye yali atudde yali afaanana ng'ejjinja erya Yasepi n'erya Sadiyo okulabika era nga waliwo ne musoko okumwetooloola eyali afaanana nga Zumaliidi okulabika. Olwokuna, entebe ey'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe ez'obwakabaka 24 ne ku ntebe kwaliko abakadde 24 nga batudde nga bambadde engoye enjeru ne ku mitwe gyabwe engule eza zaabu. Olwokutaano, ne ku ntebe ne kuvaako okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ettabaaza 7 ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe gy'eme ey'omusanvu egya Katonda. Olw'omukaaga, ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu efaanana nga kulusitalo ne wakati w'entebe n'okwetooloola entebe ebiramu 4 ebijjudde amaaso enjuuyi zonna ebijjudde amaaso mu bwenyi n'ennyuma. Olw'omusanvu, n'ekiramu eky'oluberebere kyali kifaanana ng'empologoma, n'ekiramu ekyokubiri ng'ennyana, n'ekiramu ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, n'ekiramu ekyokuna kyali kifaanana ng'empungu ebuuka. Olw'omunaana, n'ebiramu ebina nga birina buli kimu ebiwawaatiro 6 bijjudde amaaso enjuuyi zonna ne munda, so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga byogera nti omutukuvu 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 Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo. Olw'omwenda, era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe omulamu emirembe n'emirembe. Olw'ekkumi, abakadde 24 balivuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe era balisinza omulamu emirembe n'emirembe era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti osaanidde ggwe Mukama waffe Katonda waffe okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza kubanga byonna ggwe wabitonda era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. Tugenze ku ssuula ey'okutaano okuva ku lunya olusooka paka ku lw'14. Nendaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero 7. Olwokubiri, nendaba malayika ow'amaanyi ng'abulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7. Olwokusatu, ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Olwokuna, nange nenkaaba nnyo amaziga kubanga tewaalabika eyasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Olwokutaano, omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba, laba empologoma ow'omu kika kya Yuda ekikolo kya Dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7. Olw'omukaaga, nendaba wakati w'entebe n'ebiramu 4 n'abakadde 24 omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Olw'omusanvu, n'ajja n'akijja mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Olw'omunaana, bwe yatoola ekitabo ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebibi ebya zaabu ebijjudde obubaani kwe kusaba kw'abatukuvu. Olw'omwenda, ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okuweebwa ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza kubanga wattibwa n'ogulira Katonda. Osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7 kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Olw'ekkumi, n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka bakabona era bafuga ku nsi. Olw'ekkumi-n'olumu, nendaba nempulira eddoboozi ly'abamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu 4 n'abakadde 24 n'omuwendo gwabwe gwali 10,000 emirundi 10
mu 10,000 emirundi 10,000 olw'12 ne boogerera waggulu n'eddoboozi eddene nga boogera nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa olw'13 na buli kitonde ekiri mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi ne ku nnyanja n'ebirimu byonna n'ebiwulira byonna nga byogera nti eri oyo atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga omukisa gubenga n'ettendo n'ekitiibwa n'obuyinza n'amaanyi n'ebiramu ebina ne byogera nti amiina n'abakadde ne bavunnama ne basinza. Bannaaye munaatuma abaana nga tukoze essomero mukakasa munaabatuma naye mwanyinaffe kansuubire nti bayibuli zaye bajja kuzibikula bazisoma bateekeddwa bayinza olowooza ndi ku biyiye byange nze nazibikula nga osoma era kyova olaba newesazze nayo nga nabo njagala bakikole nga nkakasa buki bannaye nze kambabuulira abasiraamu bano n'abakatuliki balina omusingi kwe bazimbira abaana n'osomera mu ssomero ly'abakatuliki nze nasomerayo nga bakulaga Biikira Mariya yaani era nga bakulaga toyina woyitatuka ku Yesu nga Biikira Mariya takkiriza era omwana omukatuliki n'akula nakyo era sapule baba banuunanuune buli mukatuliki alina Biikira Mariya wano kwagatta Yesu okuli omusaalaba kwagattira naye nga Biikira Mariya yasooka omusiraamu tosobola mulaba mu ssomero lya mwana atali musiraamu era abaliyo balinga abaliyo mu nsobi simanyi nabo bajja kufaanagana kuba mu masomero ago ng'abasiraamu gye bali lwaki oba tebabeera na access kutuuka mu basiraamu ng'amasomero gali wala naye abagalina access omwana amuwa musiraamu yennyini tugenda kukola essomero nga lya born again Christian ate ng'abaana mugenda batuwa kubanga balina okufuna kino bakyetaaga era ekibuuzo kyange wano wekijjira kubanga ngenda kukusiibula naawe oyonoona okwonoona azingwaki obyonoono ffenna bye tukola abantu b'ensi nga bayibuli ekuli mu mutwe bw'otyo oyonoona n'okolayo ekintu kyonna nga okimanyi Katonda takikkiriza nkyennyinza okugamba nsobola okwesittala weesittala kubanga ndowooza amakulu gaakyo ndowooza ge tutategeera bulungi bw'oyogera okwonoona omuntu ayinza okifuna bulala twonoona mu bintu bingi tusobola okubba tusobola okwenda tusobola okulimba tusobola kugamba n'okumpanya bwe ŋŋamba bwe ntyo nti ebyo sibikola mba against bayibuli kyegamba yeegamba nti bwe twogera nti tetulina kibi tuba twerimba ne tumufuula mulimba bayibuli yennyini mazima yekyogera naye wulira essuubi lyetuwa Yokaana ekisooka essuula esooka olunya olw'omwenda olw'omunaana lwe lugamba nti bwe twonoona bwe twogera nti tetwonoona oba tetulina kibi tumufuula mulimba n'amazima tegali mu ffe naye olw'omwenda n'atugamba nti naye bwe twatula ebibi byaffe ye wa amazima era mutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako bonna obutali butuukirivu so omuntu aliima yonna gy'agamba naga nti nze sola kukola nsobi oyo alabika yatuuka mu ggulu mbadde ndowooza ye watula obutuukirivu wano tukyabatolinga n'ekibi nga tuli ku nsi nze mbadde mmanyi okutuusa ku lunaku lumu kati nga ggwe nti ne woba waali agadde okubanga obaako kyokola kati nze enjawulo gye nnina n'omuntu omulala nindaako nti ojjukira ekyawandiikibwa mangu ekikujjukiza nti kyogenda okukola kuba ffe abamu ekyo kyennyini kyembadde ngenda okugamba nti nze enjawulo gye nnina n'omuntu omulala nti nze ne wemba katugeze neesitadde engudde mu kibi mpulira hoole anga munze nti mpulira nga afudde awali Katonda so nga ate omuntu omulala atakiri alaba magoba yaga mwana agenze neneyagalako obuwala nze n'okumutunulira obutunuzi bwe nti nemwegomba mpulira Katonda wange mwonoonye era nja kuddayo nkaaba amaziga nga Mukama kino sikyagala eyo yenjawulo omwana wa Katonda gy'alina ku wensi kubanga ng'abaana taata tumanyi okumusobya naye bwe tudda gy'ali ne sincere heart ne tumulaga nti kino tubadde tetukyagala era tukikyawa atusembeza kati omuntu ono atalina Yesu era atalina kigambo kya Katonda gw'ate oli bubi nnyo nti tolina kigenda kukulumiriza nti togwa mu kibi eventually ojja kuwaayo omwoyo gwo naye nga bw'ogamba nti butayonoona nga tuli wano ku nsi this is not heaven on earth ffenna abali wano nsobola okwesittalako ng'omuntu nga nkyali mubiri nsobola okutunulira ne gagundi yankoze bubi naye bayibuli etutegeeza bulungi nnyo nti life gye tulimu eri mu Bebulaniya 12:4 nti tetunnawakana ku musaayi nga tulwana n'ekibi
bwe kituuka ku kulwanagana na kibi tuteekeddwa wakana kutuusa ku musaayi. Olina okuba n'ekigambo kya Katonda mu ggwe. It's the only way gy'osobola okuziyiza omulabo otuulamu. Kati bino nga bijjudde mu ggwe ojja kulanga n'ebirowoozo ebikutwala okubba tolina. Ojja kulanga n'ebyokubirowoozo ebikutwala okwenda tolina. Olina ekikulumiriza ya advantage eriwo. Nsabye obuyambi nga nsinziira ku mukutu guno omuntu yenna ayinza okunegattako tugenda kukola essomero ate nga ndi serious tugenda kulikola. Abaana bamwe tugenda babasomeseza ebyensi n'ebyomu ggulu. Bagenda kuyiga Bible nga bayimba nnyimba. Nyimbe mu kifo ky'okuyimbamu ennyimba za Shiba ne Sindi n'abalala bonna nga bazikwa. Leero jjaziwulira nga bafuluma ennyimba. Yes, mujjaziwulira. Bantu mutwalo. Vision yange togyerabira. Giteeko gibajjukizanga mutwalo mutwalo. Bawera batuwa kusomola byaffe. Tumala. Amina nnyo. Entandikwa Simbi. Tubayise ate nga letuli wala we tuba tuludde. Omwaka ogujja tuguwaayo oguddako tetugusobola gusukka naye ng'ogujja nkakasa yatusobola otandikako kye tusobola kutandika nabo be munaamu twesigisizza mu mbeera eyo. Kiraba oti kibi tekirina mutawaana kubanga oledde waliwo abajja dda ku WhatsApp groups zange nga babeerako. Tuba n'okusaba buli lunaku olw'omukaaga tusaba okugenda ebuziba tusabira obulamu bwaffe tusabira eggwanga tusabira spiritual life yaffe then ate olunaku lwa Sunday era budde bwakireyo ng'abantu bannyuse tubeera ne questions and answers. Bible questions and answers. Tetubaako na mboozi ndala. Olina kye weebuuza ku byawandiikibwa bye tuba tugabana. Even on Wednesday kye tubeeramu. Kati essaawa zino bannange mukyannina era mufubenga we musobola. Kubanga omwaka ogujja omwana muwala ng'ayingiddewo ebintu nga byeyongedde okugaziwa. Simanyi baki kinaamala gangu wawe asobola beerabira naye obuvunaanyizibwa buba of course bweyongeddemuko mbansa tekisobola sukka. Sisoogedde nti mulina abalokole tubeera balamu lwa kukkiriza bwe kirina obba tolyanguye nzipulira nalwawo nadda kuba kyendi kyetaagako omuntu akiwanire neme gwa mitawaana ate takisuule bigeroza era Katonda yamanyi kyenjagala ateekeddwa leeta oyo ng'ajjamu ekyo otherwise nandibadde nabafuna dda babankakanako anti bw'okitaayako nti tekisukka mwaka gujjawo nze wentiiridde kati gwe ki ekikuleetera olowooza nti sisobola funa oyajja mu kuyitibwa kwange nga si myaka 5 kuva kati kyenagambye nti woolaba ye Katonda wakuteeka nze manyi nti n'ogujja asobola kikolanga era aleso yennyini gwe ndowooza si kumala ate kirinda ati Katonda wetu we tumulowooza naye si bwali gwe kyolaba ekyo naye kwasinziira okutambula. Tetusobola kusukkawo wano era nkakasa bingi bikyajja mwami eno kankulina era nkyali naawe byoweyogeza mbu mwaka ogu tolina sisikunze tojja kubula tujja kukuleetera obukomere Katonda gwasinga owuliriza nze naawe ng'otugobye mangu si kubagoba naye nga tujja kufunayo ne bw'anaabaawo actually kyongerako ne profile y'omuntu ng'ogyeko omuvubuka ono okujja okwekyangira wano yenge emabega tumwaniriza amumanyi naye neeno olina osigala ng'ebintu bitambula so tulina okuba nga tusigala mu bumu bwa Kristo mu buweereza ajja kufuba okumanya omuntu kika kigwafunye amanye w'alina okukoma. So maama ebigambo byange ndowooza bikutuuseeko yonna gy'oli bw'oba ojja bikubeeremu. So nako olwaleero sisobola kukulyaza amaanya nenkuleka n'ogenda nga togabye ennamba yo ya simu. Omuntu ayinza oba asanyuse nnyo n'agamba omuntu ono kimugwanidde okulya ennyama okumala omwezi mulamba akusibwe ennyama nga Bible weegamba kimugwanidde okuba nga nze asooka contribution ye wadde tanaatugamba meetings zaddi naye nze kankitandike nako mulaga nti akituukiriza kyonna omuntu kyanabalungamizibwamu mwoyo omutukuvu enamba wegibaawe babikuteereko ab'emikwano abali eyo enamba esinga okubeera active ya Airtel oyo gyetaaga eri ku WhatsApp ojja followinga social media handles zonna tuzimba buzimbika community tekannaba kugejja kubanga nga we nakugambye nti muno tulimu naye okukizimba bwe tuba tukwatidde wamu nze nkusisinkanye tusolo building community eyo ey'abantu nga bagwa eddalu mu Katonda nga ba exploding nga tebalina nnyo kibeeguya kirala nga ba exploding mu by'obwa Katonda. Enamba eri 079 7 46 59 079 7 46 59 0741 70 4659 neya MTN gyeri eyo teri ku WhatsApp nebeemala
That's cool. Kirungi nnyo naye kano katukalanga katono nnyo bw'obanga kooli okwo tugamba oli mwana wa buwala totuuka mwini box n'ombuzaayo single o searching ebyo bitegeerekese jangu ng'ongamba sima waliwo eddogo erinsumbuwa ebyo ndi expert mu byo nja kubigoba jangu nze simanze bandoga simanya kino jangu nze simanze sizaala jangu ogenda kulaba bulungi bwa Katonda tugenda gattaganya okusaba biri ebirala sibimanyi naye kale mu byensi nawagirawagira ku mipiira wano Katonda yatuuzaawo ku byemizannyo ebitonotono era wensaba omuntu nga yeewaana mu byemizannyo mutulya yakalirabo yepankira ki yaluuza ayina nnyo eno yatuuzaayoko ku politics omutonotono ka politics mwekali muno kati ate wano n'atuuzaawo byawandiikibwa mwe mutukuvu najjula kati biri ebirala just bya time yange muleja tula n'ebirowoozaako naye ng'ekisinga okunsanyusa kwe kuddaawo nga bwompise wano nze mpuya nga kimpa emirembe kunyumya ku byawandiike mpuya nga obulamu buba butambula saabali eyo nga gy'oli kankwe ku bujulizi katono Katonda ankozesezza obujulizi bwo so bwange Katonda bwakozeze mu balala okuyita mu nze nina kubibala ebirabikako ndi mbuulizi wa njiri ng'ogyeko bino ow'amaanyi mbuulira enjiri si ku kkubo si ddo tuddo ate ddo tuddo yo nagitandika ndi myaka 8 nga ngenda nju ku nju ne mbabuulira Kristo nju ku nju njagala nnyo okunyumya one on one kinsanyusa nti I get to know omuntu alowooza ki ne mwanjulira kye mba muleetedde era eyo enkola ey'abatembeeyi gye batera okukola kyokolaba era ne we najje obutembeeyi bwanyanguyira one on one kyakubiri ng'ogyeko ekyo ndi musabi prayer warriors mwendi ngera wegaye tulina ne group ey'okusaba tufune ebitufuula bize ebyamakulu mwendi gospel artist ekyo nkigambyeko nina omukyala gwe mmanyi yali mwana wa buwala bali bamuyita Vivian nali nkyali mu senior nali nkyali mu senior eyokusatu ye yali mu senior yakuna esome bayita progressive secondary school ku progressive okwo essomero we balizimba waliwo ebintu ebyaliwo waliwo engeri ya graveyard kati bwabangawo emizimu nga gitusumbuwa abaana n'obusamize bwali bungi by then kati bwe nzija ku ssomero eryo abaana bali bagenda kukola UCE ebibuuzo byabwe omwana emizimu ne gimukuba bwali ssaawa 12 ku makyawo principal w'essomero n'agenda okuleeta ebibuuzo kati nze abaana baali bampuliddeko aga ono pastor ne bagamba bulijjo weyita pastor omwana wuno emizimu gimukuba kati n'okunyumiza ki waliwo omusiraamu eyali ku ssomero baali bamuyita teacher Ramadan yagenda n'alomba edduwa omwana emizimu gimuveeko ne bigaana ne gimukuba n'alomba edduwa ne bigaana kati nga nze nende ndi eno njuga nze ndi mu senior filbo bali mufo bagenda kutuula naye omusomesa oli agenze kuleeta bibuuzo kati bw'atuuka bw'ati abaana bayingira examination room banzo waliwo ka briefing awo akatono akatali ka lwakutaano ke musooka mu ddakiika nga 30 nga mugenda otandika otuula ebigezo bakayingiddemu omwana tannaba kuddangula ebula eddakiika nga 10 abaana kwe kumpita naye bagezezzaako biganye batutteyo omusajja alombye ku dduwa biganye jangu bambi tutaase biki ne mbagamba nze sigaana kujja ne tugende tulabe director w'essomero bw'ananzikiriza nja kuyingirayo nga tugenda wa director eyalina nnyini ssomero eryo yalina MP Mulamba ow'e Masindi bali bamuyita Mwami Kaawa byenjogera true story era bali basobola okunumiriza bulungi nga ngenda mu office ye nga mugamba ntwala nsabira omwana ali bubi agenda tula bibuuzo bye manyi we yagamba don't waste your time oyo bwatyo bwali alinde mwaka gujjajja kutuula ebibuuzo guno gwo gufudde nagamba omuntu atudde emyaka enanga asomogaye mutagera tuwa ebibuuzo manyi bwe kiruma lwaki tondeka ne ngenda kale tulayo babinaagaana buganyi ama ntosobola maama we yasobola okumuwonya maama we gwagamba essaawa zino ali Masindi ffe tuli Luweero mbw'ate ave Masindi ajje ate nga pepa gye basookeramu by then yali ya Luzungu
kate kasita ogwa pepa y'oluzungu kino abali mukimanyi bulungi ebirala byonna oba otulabyeko nnyo kaakati director we yalaba nnemeddeko on resilient okay you can go there era dormitory y'abawala baali tebagikkirizaamu mulenzi naye olwekyo banzikirizaayo nengendayo nenoloza nina nekyenakola ekyali awo nagoola bugolozi mikono omwana nga kyakuba gikyamukuba yenna alinga agudde ensimbu ebibuuzo abaana bagenda kutandika kubulako eddakiika 5 nengolola emikono nemugamba Vivian mu linnya lya Yesu genda okole pepa gyali gimukuba okuvira ddala mu mooko awo wonna gyali gizze gimukuba nga giri consistent nga tewali ayinza kiwaka nga essomero lyonna likimanyi mu sekendi zaaga omwana yagolokoka n'agenda n'akola ebibuuzo n'abitula tejaddamu kumukuba mpaka ebibuuzo we byaggwa era byagenda okudda Mukama bambi yamuyamba nga ayitidde mu ddala lya kusatu era nakati naguno gujjwa bampa message tegiddanga tebereza kuva 2017 omuwala kati yeetaaga okunoonyako amiina akuweeyo obulabo si ebyo byokka twali were with you ni Buyende mukyala yajja ng'alina ekizimba kiri eno ne musayiro jasi wayunaku lumu ekyekiro nangamba musumba omwana wange bagenda mulongoosa biki ne muteekako emikono nga tebagenda mulongoosa nenkisazaamu bwaki enkyanga kibuze just imagine in 24 hours nga kibuze najja n'awa bujulizi so kati bingi nno byotamanyiiko by the way ojja biwuya bingi byotamanyi awo tugenda okutandikira ng'okomyewo Katonda byakozesezza eri abalala ate nga nze butuufu nabuyira essanyu bwe nakulaba olwa Katonda muna yafugira mu ggwe kubanga abantu tumanyi ngaffe okweyanjula eri ensi naye ekituufu kiri nti Katonda aba si yakwanjudde basobola okwaniriza naye ekiseera kyo ne kiggwako mangu naye Mukama bw'aba yakuleese asobola okusigazaayo newankubadde nga bo bakooyi asobola okukaka okubasigalamu ate n'ofiitinga ekyo nkikiriza so mbeera eyo obadde mulungi okuli twatandikidde abatulaba mwebale tetusobola kusukkawo wano bw'obanga olina omukolo weetaaga omuntu okufumbira kola juice ne cake ba full plate services ennamba yange kubafunira tuba tugenda kukolera ekintu naye weewuunye oleme nakwejjusa ogambe kayisinga wamanya mangu negiri egy'abanno n'obanga wagiwaffe so olw'okuba kati otegedde toddamu kola nsobi twewagire kubanga ffenna tuli mu Katonda Yesu Kristo ng'abaana tuli ba Luganda yagaliza munno ofune nange wenaafuna kyotunda nga manya kibiina oba kyoyagala tujja batucommunicatinga so Yesu lyekkubo ye mazima gwe bulamu atanalokoka simanyi kyolinda ku bino by'owulidde naye nga Mukama akusinkane kisa kyo kinaya kituuse ate naawe oleme kusigalira ng'ayita abaki nga tonnaba kuggalawo nandisabye omuntu aliyo ng'owuliriza message eno nga tonnaba kuwa bulamu bwa Yesu ekyo kikulu nnyo bino byonna tubikola naye that is the only decision you can ever regret bw'okkiriza Yesu tasobola kusala kyekyo kyosobola byonna mbibanyumiriza nga we nali neegomba okubeera gavana n'ate mpulira wendi singa naliwo dda kyandibadde ate obaola kati awo nayingira n'amawanga amalala tumi omulala ayinza okiraba bula naye kino ndaba kabe mutebire talina kyasobola kyogerako it's beyond his understanding so bw'oba gy'oli eyo nga wandyagadde okwetwalira Yesu njagala okwate ku mutima gwo oddemu ebigambo bino gaa nti ayi Yesu olunaku olwaleero ntegedde nga wafa olw'ebibi byange era n'ozuukira mpeebwe obutuukirivu ayi Yesu sangula amannya gange mu kitabo kya Geyeena ogawandiike mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo ku lunaku luli bw'oliba okomyewo okutwala abalonde bo nange mbeera omu ku bo mpa omwoyo wo mutukuvu gwe wasuubiza onfuula ekitonde ekijja amiina ayatudde ebigambo ebyo okoze bulungi nnyo 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 era nkulinze obe ng'otuuka ku mikutu gyange tujja kuba twogerezeganya. May God bless you. Bere bulungi tetusobola kusukkawo mweraba.